naye nze mbabuulira abasuubuzi mu katale ekireka abasinkanye RDC Wakiso Ian Kyerina okumutegeeza ebizibu byabwe omuli okubasengula ku luguudo lw'eggaali y'omukka n'ebirala. Kino kidiridde ekitongole kya KCCA nga kiri wamu n'ekya Rift Valley nga bayambibwako poliisi okusengula abantu bano abagambibwa okwesenza ku ttaka lino mu bukyamu era nga bangi babakoonedde amayumba gaabwe n'ebintu byabwe okwonoonebwa. Ebintu byange bibali byonna babisenze busenzi. Ebitundu by'omu Kampala okuli Banda, Kinawataka n'ebirala byaggwadde okusengulwamu abantu era nga n'okupima kwatandise dda mu disitulikiti y'e Wakiso nga muno mwe muli n'akatale kaabwe ekintu ekiweeraliikiriza. RDC Kyerina agumiza abasuubuzi nga bwe batagenda kusengulwa kironda bwe kyali mu bitundu ebirala ng'era waakubafunira ekifo ekirala we bagenda okukolera. Naye kye twagala bamanye tulina okukola enteekateeka abantu okubatambuza bagende we banaakolera mu ngeri ey'obuntu so si mu ngeri y'okubasindiikiriza nga bagenda bakaaba amaziga ng'ate bajja kukola. Abamu ku basuubuzi basanyukidde amawulire n'obubaka bwa RDC wabula abalala basigadde tebamatidde era nga bakira beemulugunya nti bino abyogedde kubagumya naye ng'ekikulu bakubamenya nga bwe bazze bakola mu bitundu ebirala. Mu ngeri emu abatuuze b'Empala Kitala ku luguudo olugenda Entebbe mu disitulikiti y'e Wakiso batandise okuwaayo empapula ezikwata ku ttaka lyabwe omugenda okuyita oluguudo lwa Southern Bypass mu kitongole kya UNRA. Ebiwandiiko bino okuli ebyapa, endagaano kwe baagulira ettaka, density ne bank statement bye biweereddwayo. Bino bikoleddwa ku kkanisa y'aba Seventh Day esangibwa ku bayita ababiri mu disitulikiti y'e Wakiso. Abatuuze beemulugunyiza ku ssente ezigenda okubaweebwa nga bagamba nti ntono nnyo okusinziira ku ttaka lyabwe. Ekibanja nga bakibalirira miliyoni 12 ng'ate ebibanja bya kuno byonna ebyokumpala biva ku miliyoni 30 okudda waggulu. Lwaga shopu ey'amaanyi yazimbibwa n'engalama naki mu miliyoni 15 zokka. Mu bintu ebigenda okusendebwa mwe muli n'ekkanisa ya Pastor Stephen Ndalike ng'ono ategeezezza ng'okusendawo ekkanisa eno bwe kigenda okubakosa nga ne ssente ezigenda okubaweebwa ziyinza obutamala kugula walala n'okugizimba. Naye kanisa ng'eddwaliro erizimba emitima gy'abantu erikulikolanya eggwanga zo zandibadde nga zisigala mu bitundu kuba ensingazi oluguudo ne luyita awalala. Compensation zennyini ziyinza obutatumala kugenda kugula kifo kirala kyonna kubanga ebifo bya bbeeyi. N'abakyala w'ekitundu kino Assumpta Kayiwa ategeezezza bw'ati ku nsonga eno. Abakola kubalirira abantu bano okubawa ssente babatunulemu nnyo balabe engeri gye bakoseddwa okuva mu bitundu bye babaddemu. Omwogezi wa UNRA Dani ali nange gwe twogedde naye ku lukomo lw'essimu asabye buli muntu alina okwemulugunya okutwala ku ofiisi zaabwe. Omuntu yenna gwe tugenda okutasula bw'aba si musanyufu waliwo emitendera gy'alina okuyitamu okwapiiringa chief government value omubazi wa gavumenti n'akomawo n'addamu okubala. Yudaya Namyalo yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV1.